ddala mu mikwano gyange abayimbi mubadde target y'amaanyi. Mikwano gyange ng'omuntu bangi batya n'okuneesembereza naye mwe ba artist bannange ate oba Katonda yakikola atya mwe ba artist abasiraamu mwana attu munjagadde nnyo bannaye mwebale. Kyeraliikiriza nnyo ba artist bannange okubeera mikwano gyange n'abalala takubira na direct akubira ku WhatsApp ba Telegram nakachali wange kumatira naye nga bobimanyi. Neno osanga mikwano gyo nga bamawula na Nereni nga bali naawe balubega Kasima bangi gwe mmanyi nga yange mulo ba Aziza Zioni bakabako banaye mwebale nnyo mwebalire ddala Allah kibabalire. Bingi babyogeddeko sijja kwogera mu bizibu bye tulina. Sheikh Jalal abitadde bulungi nnyo endagano n'aziteekawo kubanga bannange bino bye twogera tetubyogera mu bukyayi ne twogera mazima. Kyova olaba tubyogera wakati mu kusaba. Twogera mazima nti zibadde nga ndagaano ezikolebwa wakati w'abatufuga naffe abafugibwa naye ne zimenyebwa paka bwe baatuuka ekiseera nga tebakyayagala byakwogera tebakyalina kye batugamba wabula okutukuba obukubi okututta obussi. Eyo engeri baganda baffe ba Yasini Kawuma Bakimu Sekamwa n'abalala bangi bwe babasse. Baganda bange mwe abasiraamu mmwe musinze okufuna obuzibu mu guno omulembe. Naye ate gye buvuddeko twali tulowooza abo by'abasiraamu bokka. Era nga kimanyiddwa nti wadde amateeka gagamba bwe bakwata toba na musango obeera innocent paka ng'ekkooti ekusalidde omusango oba gwe kennyini ng'okkiriza omusango. Ne mwana wattu omusiraamu ye bwe bamukwata guba gumusinze paka bwe bakakasa nti talina musango. Era newankubadde nga Mwami Museveni ye bw'atunulira abasiraamu ye abalaba aba terrorist. Nze bwe ntunulira abasiraamu bandaba bakojja, bandaba bamaama, bandaba bakodomi bange, bandaba baganda bange. Era nga bwe kirina okubeera nga Katonda bwe yakikola naye n'amateeka bwe gatyo bwe gawandiikibwa kyanaku ti amateeka tegakyatwalibwa nga kikulu. Twamala emyaka mingi nga basiraamu yemmwe muloza ku busagwa bwa gavumenti ya Mwami Museveni. Naye era mwakyogerangako Sheikh Muzata yakigambanga n'agamba naawe asirikidde eyo lazima bajja kunona bajja kulya. Bangi nnyo be bajeewo naye mu myezi mitono egiyise mwalaba Sheikh Alisa nga bwe yagenda tebaatunyonnyola ekyo ne kigweraawo. Sheikh Muzata nga bwe yagenda tebaatunyonnyola ekyo ne kikomaawo. Bangi ku mmwe bannange naddala abakatuliki ne mulowooza nti ebyo by'abasiraamu ne bukya ku makya. Oluvannyuma lw'ebbanga ttono nnyo ng'amaze otukuba tiyagaasi naye muganda wange Bishop Kaggwa naye yayitaawo. Wali tewannayita yadde ssaawa 12 nga Ssaabasumba ow'Ekereziya yaffe y'Abakatoliki Bishop Cyprian Kizito Lwanga ng'ayogedde ku mazima n'abanja bannayuganda abawambibwa abattibwa abasibiddwa amakomera nga tebalina musango naye n'afa bw'atyo tebaatunyonnyola era byagenda bwe bityo n'abalala bangi. Naye njagala obbajjukiza mikwano gyange nti buli w'osirika nga kiri ku muntu omulala lazima kiba kijja gy'oli. Oyinza okulowooza nti obeera seefu ng'osirise naye awo osinga okubeera mu ddenja. Kino kigende n'eri bayimbi bannaffe bannange tulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Mbeera ndaba ku mawulire n'ogamba okay abayimbi bakoze association bagiyita Uganda Musicians Association. Association emyaka mingi nnyo nga tugitandika yenze nali Secretary General wa Uganda Musicians Association eyasooka. Nga chairman waffe eyasooka yali Silver Kyagulanyi. Ngeri ekyatukozesa association eyo tekwali kusabiriza. Tekwali kutuula ku mazima. Kwali kulwanirira ddembe lyaffe kuba ekyatukozesa association eyo baali baleese amateeka aganyigiriza abayimbi. Abaaliwo ebiseera ebyo mujjukira aba Aziza Zioni n'abalala. Nga bagambye omuyimbi ogenda e Bulaaya okuyimba olina okufuna olukuse wa minisita.
nga tonna recordinga luyimba olina okutwala script ewa minister, nga tonakola video n'ebirala bwe bityo ne tubiwakanya kitwava tukola association eyo. Kyannaku nti tugenze tuva ku mulamwa mpola mpola ne batureducinga okutujja ku kitiibwa kye twalina nga ba artist ne batuzza ku basabiriza ne batufuula abasabiriza. Bannange tetuli basabiriza, kino ekitone kya muwendo nnyo Katonda kyatuwa. Association oba ekibiina eky'obwegassi kirina kusooka ku looking out for everyone. Tuli bayimbi mu Uganda, tosobola kubala bayimbi 2, 3, 4 nga tombaze bannange nange ndi muyimbi. Yenze Bobi Wine oli gwe muwulira lwakusalako nviiri, naye emyaka gisuuse mu 3 nga awatali nsonga, awatali kusonga ku tteeka lyonna lyonna bawera music wange, nga n'omuntu gwe bakwata nga wuliza music wange bamubuzaawo, bangi ne babajjamu amaaso, bangi ne babatta. Nemba nga sikyasobola kukola show naye nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka mu kunyigiriza. Ne bwe twasirika kyajja bwe kityo. Olunaku lwaleero omuyimbi munnaffe ali Bukeni Twaha gwe tumanyi nga Nubianli ali mu kkomera nga talina musango n'ogumu, omusango gwe kunominatinga kubeera nga president. Balinga abagamba nti omuyimbi tolina kwesimbawo ku ofiisi esinga mu ggwanga. Olunaku lwaleero muganda waffe producer Dan Magic ali mu kkomera nga tewali musango n'ogumu gwe yazza. Omusango gwe wali gwa kumpagira nga neesimbyewo kuba president. N'abalala bangi. So bwe tutatunuulira ebyo ebinyiga bannaffe kijja kutuuka ku ffe nga tewali naffe atuwolereza. Nga bwe kyatuukanga ku basiraamu ne kivaako ne kituuka ku bakatuliki, kati mulabe nti kisobola okutuuka ku buli muntu yenna. Kati ffe ba artist bwe tusirika bajja genda batunyiga bwe batyo, bajja genda batumalako ekitiibwa kyaffe bwe batyo, bajja kugenda batumalako eddembe lyaffe bwe batyo, ate nga tikirina kubeera bwe kityo. Bino nno bye tugamba tetubigamba mu bukyayi bannange. No, tebasobola kusonga ku kigambo kye tugamba ne bagamba kino kikyamu. Wabula amazima ge twogera bagakozesa tegakyusa. Ngera Sheikh bw'akyogeddeko, bw'ate tebalina kye batulanga bajja gamba mwe musosola mu mawanga. Naye nze gwe bagamba asosola mu mawanga, mukyala wange si muganda nga nze. Mikwano gyange Banubbi, Bakyoli, Bateeso, ate nga ffe bwe tutyo bwe tuli mwanattu omulembe gwaffe. Omugigi gwaffe twasangibwa twagalana, twasangibwa buli omu identifyinga ekyomuwendo ekiri mu munne ne tukaminga together. So njagadde ekyo nkozese kana akaseera nkyogereko kuba mmanyi wano ndi safe, Katonda ali naffe. Naye ate ne bw'obaawo obulabe mwana tukirumira, omugenzi yatugamba bw'oyogera ne bw'otoyogera, kati ze lwaki sibyogera ne mbimalayo nga nkyalina omukisa ogubyogera. So ekyo buli omu akijjukize munne, tukijjukire nti obutali bwe